amataala ndiba no mukamera yo ogirabye yabika bulungi ng'epaking kati mbateekamuuko embeera ne mbagugumula ne bandootako mu birooto ebikambwe naye nga gwe kyolina omumanya with they are representing eno alright neddala bayo ono ali wanaga ono azze wana ŋŋamba mbu ayagala kulaba mbu waagwa alideya ne mugamba nti everything alright everything buli kimu kirimu twagala kgenda bulaaya nogambi Bafana. Yes, my brother. Ogamba otya? Ndi is it bro? Olikiriya? Ndi wano just kunyumirwa mu bishinga bw'omanyi ensene. Onyumirwa mu muganda wange. Nkusanze mu motoka mpya nkata mpya. Bikunyumira mbu kwaga. Ne Bafana mujoze ensi. Ate otya? Ate ogijoga otya ng'ebigijoga mu ebiri. Kyoga bino bye bigijoga. Bye bigijoga. Ngisanze likuna motoka bijija batya eno kusokera ddala. Eno bagita Mazda. Mazda. Bagita Mazda. Mazda. Mazda Branti. Mwaka kiguno. Ate just ogamba Gamba pule totambula nayo mfuto kugitega ku motoka. Ati kati ogyetimba bweti n'otega gwe motoka empya. Ono omukisa gwe nnina sigwa jjajjaawo wadde olwana okulaba ng'avaawo oyawo. Owa Bafana. Motoka nge tunulanga muntu. Eri mu Ssente meka? Omanyi twagala kutyemula abantu baffe emitima. Twagala kutyemula abantu baffe emitima. Twagala abantu baffe bamanye nyumirwamu obulamu bwaki. Bwakise. Kwatayo miliyo. Just zine motoka z'abantu ba bulijjo. Just oyagala obadde oyagala kubeerako mu kawo kapya omanyi motoka empya ina akawo kekola ki? Motoka empya katinga kwegamba. Akawo ako ogamba kantandike n'omwaka guno. Kuba omwaka oguwedde ogwo tegubadde nnyo mwangu. Omwaka ogwo gwaggwa gubaddemu ebizibu bingi, ebivulu bigudde, Pentagon tezizimbiddwa, ebintu bingi ebibadde mu mwaka ogwo. So tugambe nti eno motoka empya eri mukunaazaako naku ya mwaka guwedde. Kwegamba lwakuba gondese mu kugamba ekintu kino naye ndi mu kwagala kukakasa ekyali wange gwe nagambye nti omukisa si gwaki. Gwayimbyeko mu luyimba lw'olupya. Ati anemeddeko ebbanga namugambye kankusabulemu osaaga. Gwe kisajja gwe amato gajjemu pamba. Omanyi ndiwulira bw'atava mu kasooli amaliriza akaaba. Kakati njagala nkumalireko obusungu bwa guno omwaka bwe buno obumu ku busungu bw'omwaka. Olese motoka kumulaga nti alina kyasobola. Nkumalireko obusungu bwa guno omwaka. Bafana abayimbi abasinga tubalaba bayimbye bavuza amamotoka. Bankuddire. N'ekizibu okusanga omuyimbi ng'avuga motoka nga kanamba. Gwe mulundi gwa abayimbi bavuganye motoka. Mulundi gwakumeka guno gwo okuvuga emotoka eya kanamba. Gwakubiri. Motoka bevudde wali mugonde. Ne wasokera mu kweyiya. Of course. Zaberanga zite z'okweyiya. Ate ngeri gye ndimu olukanika. Ne motoka enkadde ngifuata ne ngiteeka mu mbeera y'eddala. Zazikusa sikizo motoka z'okweyiya. Ziteekamu kale pressure. Kutiisa otuuka mu jjaamu n'otya. Okitiga n'olowooza motoka egenda nakuzikirako. Kumbe motoka. Bafa abantu esi tofunaka esi. Kituufu. Obeera mu bintu bya nfuufu kukukuba. Etambula yuwa oiro. Ku bintu bya kutya muganda wange. Bafa abantu emotoka zino empya latest abasinga bazitumya kuva bwere nalindira waliwo omukwano gwano Spizana agambye akagirindira kuva mwaka guwedde. Gwe n'ogirindidde ebbanga ki? Gulavire naye twamulabe yawo ngalaga agiwo sasula dda yagirinda ebbanga ddene. Abo bagula emotoka za bbeeyimu. Kati nga kwene yange. Nti zirimu ssente nnyingi bw'ogigula wano baba kuseera. Kati ogigula eri online oba n'ogigula eri n'ogitikka n'ekola ki? Nejja n'otuba n'omusolo. Naye kati zinemotoka miliyoni 5 ogenda bugenzi wali n'okola ki? N'osasula busasuzi. Okitegeera naye ziri eziri miliyoni 4-5 oba oyina 3 oba oyina ogakateeka 1,500 ngigule bagireete mmale obudde ate then nkole ki? Gwe toyagadde kulinda motoka ezo. Kati nze nayingira omwaka n'emmotoka yange era badde ngene entwala kuba emmotoka ya family y'abantu bange bakyali bange. Kati
naye ne twalaawo netufuna ka accident nga tuyingira omwaka Christmas kwennyini neyononeka ne tufuna obusungu tuga naye omanyi abadde bagenda kukola video endala 2 tugulemu emotoka nedda mugiremu mutamulenga balangira ku 2 muganda wange Bafana abantu abasinga ne bavayo ne bagamba Bafana bakuba ddaraga tebakyasobola kubalaga enaku zino ng'ate ovayo n'ogula emotoka empya bweti kiraga ki gye bali anti ye bwakulaba ate kati gwawe baddako yakulaba tosobola kati gwomuddeko gwolaba weesobola kati gwekola byeweesobola kati bonodda kati ogamba nno nze nneme okukola byenjagala mbula okuba omuntu ali wali mbu ye yaŋŋambye tajja kikola kati byebiki nze natondebwa kubanga kati nze okunyumirwa tekuliiko kuba kadde nti bwankuba akadde bajje bannange okufuna omala kuba kadde oyinza okusanga busente nga ziguddawo n'okuba akadde kati ffe essaawa eno obulamu bwe buti bwe twabusuubira okuba era bwe twabuseetinga era bwe tubwagala nze ne bwonfiire emmindiri aga katonda mugulu ne bwogenda ku mulogo nze n'okufa enkya kuba nze bwentyo ndeka okukola obubi nenkola obulungi nenkuuma obulamu bwange nga buli ki neneegulira ebbanga weegulira ebbanga mu bulamu bwa katonda kola ebirungi bikwettanire naye bw'oba okola bibi omuyimbi nga yakakuba hit alubirirwa nnyo emmotoka abamu bagamba gaba malala okugula emmotoka n'okuzimba ki ekyandisoose eri obulamu bw'omuyimbi lwaki emmotoka mukulu Aruna Mubiru yagambye inasooka kuzimba bw'okula emyaka gy'abaja Aruna oba olina zimba bw'obanga emmotoka kifunidde ku myaka ffe gye twazivugiramu nti myaka 18 ovuga emmotoka kati buladi muganda wange amanyi obulamu bw'emmotoka yajja okukola ki yajja okugamba okitegeera kyobula n'abakyala ayina emmotoka gwe ne bw'obanga simanya mbu okola otya omukyala ayina ng'ejjakola ki gyalabamu emmotoka ebirala kati emmotoka kintu kiringa kyakwejalabya naye ate aseti nnungi eri omuvubuka wabula bw'osussa emyaka waliwo emyaka ate gy'otasobola kugamba mu ngula mmotoka okitegeera ng'olina kusooka kukola ki kuzimba myaka 4 myaka 3 kati ku mulembe guno myaka 27 okudda waggulu emmotoka gibali emyaka 18 paka ku myaka 2 nga mwegi osanga toyina bw'oba oli blessing kubanga buli omu alina omukisa gwe ne kwana omuntu ebyo byonna atabikola nakulaga nti yatenze kwana abaana bangi ali myaka 5 akulaga yaguze BMW abaana bali Dubai barista ali Dubai yandaza aguze emmotoka ali Dubai yagambye kanjivugire eno Uganda werebe nnemye okitegeera kanjivugire kati emmotoka kale kufa abasajja omanyi fa abasajja tuli bakwanyi abasajja tuli batambuze abasajja kati emmotoka kintu ekimu kubina okuba n'omusajja okitegeera ekyetaago kirungi bw'oba olina obusobozi obukola ki naye ate era obusobozi bwatubeera ate weetekamu muki muguwa so obulamu bw'omuyimbi wategulayo oluyimba atandika asooke gadi teri muyimbi asooka poloti taliyo kati agende bwakola ekimu poloti teri asooka poloti kubanga akimanyi poloti naye nga bwoguze emmotoka era bwogenda ogula ki poloti motoka ekutambuza okugula poloti emmotoka eyongerako ku brandi yo okitegeera omuntu n'akulaba n'addamu amaanyi n'akusasulira n'addamu amaanyi naye oba kulaba ng'oli bintu byakweyiya bagamba ono naye akyali mubulamu bulinga bwaffe ono talina kyakola ki kyatugamba kyobula nti abalenya Bobi Wine okubanga ayinamu balimba Bobi Wine wanaaba tayinamu tajja bagamba muwulire mmwe temuwulya mulina emputu ayina okubanga ayinamu byalaga mutegere nti omusajja ono tumuwulirize naye naaba nga talina kyayina Bafana akigambibwa nti mwabayimbi abasinga mubeera ne support okuva mu bakazi abali e Bulaaya eyo omukazi ali e Bulaaya yakusizeemu emotoka wagijje mu booking sizo Touchment nze katonda walaga touchment nze King Fididanson omanyi sente zenyimbira naye gwe oseeramu nkumanyi wandabeko nga avudde mu Uganda ngenze kuba kyeyo music ennyimba yatuuka mu bantu kati nze ate okugenda omukazi ampe mpozi nga faani nga mpadde kubeera tulina abajja nagamba nkuwadde kino naye ng'akikuwadde in a good way nga bonogamba nti nno era ze endongo gyokuba ngikuba ku mutima omuntu akwatibweko nga balaba church kyogamba nno abantu abazze mu church omukazi najja mu church tusonda Pentagon n'asonda miliyoni 10 kyogamba nno abamuka pastor aba awaddeyo ku bwobwa Katonda aba awaddeyo omutima gwe okitegeera aba awaddeyo kiweebwayo kati naffe abayimbi tuyimba newakawatwa naye ate tukola so nawe bakuwadde buwi ffe tukola bro yes kati ze Bafana nawe naye naawe nga tumaliriza ebibuuzo gendo biyimba abaana bakatandika nga tumaliriza lindako ekibuuzo kibuuzo omwana yakatandika be balina obwo obuzibu naawe
omwana yakatandika yalina obuzibu bw'abakyala nze obuzibu okujjako obuzibu enyiza okuba nabo nti omukyala okitegeera ankubye omugongo okitegeera nti Jontana teyalidde bwe buzibu teyasomye atagenze ku ssomero Aiden tali ku ssomero bye bizibu naawe naye kati nze wano biki naawe leka nga tumaliriza kyanjalo kimotoka eno kyekola kyewanyumirizaamu soko tulage muluzo y'amapeesa ya bintu kyo birabe kati bono bukola ki bibiri laba zikala okiteekamu ekisumuluzo tolaba zikala ebintu byeyaka byonna okitegeera ebyo byonna ebikola kati ate nejja nti otegedda nti esanyusa abaana kati nti kala yaayo bintu bipya kati bogattako bino byonna nti teyina mbeera yagamba nti just nti family etigagwana naye ngaera okitegeera family eba comfortable kati galawo tuvugiremu tulabe oyagala jangu ovugemu nedda tulabe gyetambula muganda wange jangu ovugemu toyagala kuvugamu oli awo